Bobi Wine tali hape kutakwa Ssegirinya. Saakugambye. Saabagambye. Saakugambye the before tali hape. Wamulabya anti statement ze. Iculi mpuliriza nnyo. Bino ebintu embambi kubalira mbimanyi. Tebakyebuuza n'empuuga. Tebakyebuuza n'empuuga. Anti jjukira. CNN tekyalabika. Kati akolera ku paalo. Jibabeereyo ku paalo. Takyalina interview n'emu ya simanyi waliwo gye bayita D-Wat TV eza Germany. Bapyanta by international friends all ran away. Left him alone. Kakati Ssegirinya abadde lastiwe mu kufuna akasente ate Ssegirinya tebamutadde. Yeebuuze yatadde Ssegirinya. Mpuuga bamutadde Kasiwati mpolye gwe mpuuga. Tukutudde mu nuupu tugikutudde banna era abali Bulaya simanyi kye muliko. Musonde sente mutuweereze. Namboze Katonda yabadde adduse ku sente. Omugalatiya kye yakoze nuupu izo za siwa nuupu. Obusungu n'ennaku bibaluma. Ekintu kye bagamba abantu ebbanga lyonna tekiriiwo. Myth. Simanyi tuli mu struggle. It's a myth. Yes, to struggling financially, physically, naye nga tebalina ability ereeta change. Nabo babadde banoonya bu pocket change mbazungu bakwata Ssegirinya bambi. Ne twebuuza abasajja nga tebamukyalira. Gwe ololabyeko Bobi Wine ng'agenza okyalira Ssegirinya ddi mu kooti ze tajja. Naye twebuuze. Mugamba senga baali bakwata Nyanzi. Yes. Senga bali bakwata Nyanzi. Senga Bobi Wine tajja ku kooti. Tagenzeko ku kooti ya Ssegirinya yonna. Kuba buli obagala otta Ssegirinya baba balinnya mu bizinensi ye. Ssegirinya looya babadde bamuteekako omutwalo gumu kitundu. Abazungu gwe basasula ku Ssegirinya. Legal team. Ssewanyana gumu kitundu. Gye mitwalo egi esatu. Omuntu omufiriza emitwalo esatu nti bakutana aba Musanyufu. Yaluddewo okuwandiika ku byaba Ssegirinya. Omutima gumukuba tamanyi kituufu. Kuba yabadde amanyi yekka asobola onegotiatinga ne bamuta ne bata baganda be ne bata Selector Devi. Selector Devi ne bagaye bamukwata. Ne wokwata Selector Devi today bugendo ziba nga baweddeyo bamanya musega nga bakugamba mute nogamba n'ogu mute. Selector Devi nogamba n'ogu. Kyova ba era ye yangu woteebwa. Teyaddako nti alina tocha. Okunegotiate nga babadde bakukola ebbanga lyonna. Naye nga balinda abantu. Mbubo tebateesa ne Museveni. Tajjangako ku kooti ya Ssegirinya. Naye senga baali bakwata Nyanzi. Kyemugamba teyandifunyeyo budde bujja ku kooti. Babadde batwala eddwaliro lya Ssegirinya nga atunula ati. Naye ate yakoze charity ya birthday yamazeemu amaanyi. Yakuta obujanjalo kaafu n'akwata n'agenda mu bakadde ba obuntu weebuti. Naye omwana oyo gaamu yamuko. Walabye ebintu byatutte mu kigo nti agenze salirayo keke. Kati how can you carry all of family n'obwo obuntuntu akasawo akatundu k'obujanjalo akatundu k'obuwunga? What type of rubbish was this? Oyinza okwesitula n'oveeka n'ogenda okyala mu kigo kiramba n'obuntu obutaweza miliyoni. Nti oli president oyagala fuga gw'onoonya wali bantu celebrity panjanduramu. Era nejjuzi nabadde mulungu n'enkulaba n'ojja n'eryato n'oyimirira emulungu ne bakubira ku jjamba. Atawe mulungu wali amaanyi go. Nga bamaze oli empuuta bakirongo badde no. Noweetooloola nabadde busaabalawe Wanyakaana nga nkulaba bulungi nnyo. Oyagala wali bantu. Naye Ssegirinya bamusiba teyalinnyako ku kooti. Batutte eddwaliro lya Ssegirinya tagendangako kawempe. Ate batuuse n'okumuta nakyo kikulumye. Mama wa Ssegirinya oyagala akaabe emirundi emeka. Gwe tozitowereddwako mutima.
n'ogamba naye bannange newankubadde naye kyaliiwo gwe n'obeera ng'osula mu buliri bwe buti nga banno bali mu nkomyo ekkomero olimanyi teyasanyuse yatutte ebbanga okwogera ku bintu bya Ssegirinya kyokka wano ebyalumbuye yapapa n'apapa apapira ebintu ebitaliimu na mugaso naye n'aleka fuutu sooja tagenda kukomera mulambula. Ssegirinya yagamba Kasuku mugende ku Kasuku live eyo video kweri Ssegirinya yagamba Kasuku mukomera nti principal yanvaamu wallahi billahi talai video kweri ku Kasuku live. Yes kenda ku page ya Iculi wansema nengeno live eyo video jeri Ssegirinya mukomera ne juzi wano bampuuga bagenda kukomera Ssewanyana n'agaano balaba ng'ategedde bano okujja ekigo bajja na kamera ne bakomaawo ne bagatwale tuzze kulaba abasibe batuganye kumbe wano nga beekwatayo ka video nga bakateeka ku social media quantification eri mu bitongole byaki bya Uganda kyewe ebiri mu Amsterdam ebiri mu Germany kyova ulya nti simanyi tulina chapter mu New York simanyi West chapter abo bonna babbi ba ssente be baleeta ebipapula ne babiwandiika bibyo byowulya kino kikabuye Boston kirogootana bana abemuwulya aba chapter kyovola abalonda be mutamanyi bo mulimu gwabwe kutambuza mpapula ku agencies zino eziweereza akasente kuba olina okuba oli calculative mu 7 ezo government ziba zitunudde zirabe wawojja akasente kati bakakukusa mu ngeri ya njawulo nnyo akasente ne katuuka buli mwana ali ekitali abamuteekako nusu kasanva akadola bennyini basaba government tebata ozannya ne politics abo bemulaba bokyezza ku bifuba balina abasirikale baabwe abayaaye kati babagamba nga tetukyafuna nti tulina aba victim ne bamuteekako paasi ne bamukuba ebifaananyi ne baweereza bali interest yaabwe kuweereza bali kati bano bambi abantu ba bulijjo balolokosta tebabaganya kutegeera kituufu bo balina okukiipira bagamba Museveni mubi tulijali moving a dictator kati bano abantu gwe tobabbirako kubajjukira ekyama we kisukka abasatu nga si kikyali kyama kati bano bo baleetere mu mbeera nti tuli mu struggle beeweeyo mu process babere collateral damage mu collateral damage ojemu documentary egende ku Netflix egende ku National ID geographical channels bakusasule buli mulundi lwe balaba documentary naye nga bano abagirimu ate bo wabateeka mu mbeera nti documentary ya Bobi wamulaye mu documentary n'asinika ebinnyo olunaku lulamba talina kyeyalidde kaboole n'ebikofiira kirimuzenanga n'akuyisaako kaboole n'otunuulira embwa teyasoma tetegeera wawe bagitadde kati bali balina okudipikitinga pikica nti ababonaabona baabano naye bano omulimu gwabwe kulaga kiri bali ne bakontifyingaga kati mwetaaga buyambi ki titwetaaga obuyambi ne baba balirya kyova olaba ekitebe kyali kyetaaga omuntu eyasomera ku Harvard so as not to make any mistake in submissions. Abazungu ba paperwork bwoba weetaaga omuntu eyasoma asobola owandiika omuntu nasigala nga believinze bu believinze ng'omanya awandiika ennyo ku National Unity Platform muteekaawo balina ofuna omuntu omugezi awandiikira abazungu nga tebafunamu kubuusabuusa akasente ko ne kajja naye ekyebuuzibwa ku kasente kwoli oba toliiko oba bikofiira bya lwedi. My loud and clear tunamujjako avaako agenda nkya. You have to ignite them. Olina bakuumira mu constant kati tobaganya kuva ku kigambo abduction na torture. Demoje bakiyimba banuwa mutwe munuwa mawagali bano kibe kyongera ziri institute ogabana abasajja tubongere sente naye nga bana babiyimba manne ya ne emie bote baliko ku musala kuliko Babi Solomoni simanyi Nakai bana ba mukulu baganda be baselekita Devi ne bano obumpwanchi mpwanchi ba Edimu 12 nayo bu machine awo bera kawo musaluni then go wekumire ne kuli mudala ki
ddala kurimu siyogera ne Museveni ayogera ne Museveni kyekibadde kyamututte ewa Katikkiro Emmengo ne bamubuuza mbadde mwogera biki ne Katikkiro nti nsinza byogera wano kasita oyingira politics waliwo ne statement webagamba nti olina okugamba bawagizi sigenda babuulira eyali omubanda akyali mubanda eyali ayagala okujjako Museveni anaamusobola obudde nga bugenda Museveni tunamujjako ddi nga twetuddeko bulala obudde bugenda twadda mu pate buli ssaawa abaali mu struggle kati badda mu bikonde simanyi ne beekubyakubya taata ne babeera mu lujja tunajjako ddi Museveni tigwe twakwasa ensimbi zonna zaaliwo atuyambe tujjeko Museveni tiyadda ku biiki kuzannyira mu musenyu abalala natulekawo bw'olyazaamaanya struggle manya wotwala obusawo bw'obujanjalo janjalo ku kigo obusawo obujanjalo n'obutwalira abasisita ku birthday bannange abakazi abakadde n'oleeta obusawo bw'ekitundutundu obw'obujanjalo natunudde nenga naye bannange omwana ono ayina kaadi gyazannya ensi tenagitegeera nti omuntu w'abantu nnyo abo wonna bafunirako ssente weewale nnyo okubeera okumpi nabo kuba balina abalikodinga buli kimu gwe mwoli mumuli kimu mwoli gwa struggling naye kyotaliiko ze ssente essente za maama solo za solo zabiri ebyana ebito ebirungi ebizibu bisuubi teri mwana wa mugagga mubi bakulimba kirala baana balungiirawo emyaka 2 nga taata waabwe ayimba there was no big change naye emyaka egi mu politics be bali ba cute boy bandisaamu boy abaana b'omugagga baba balungi si be bano boozannyirako ba Solomon si be baana nga abammwe buno obwakawuma simanyi buno obwana bw'abafiira mu sitogo si be ba Solomon ne sikini ogiraba mwana wa mugagga botunule kiri kisuubi you can't fail to love it kubanga kyana kya mugagga ne reasoning capacity bo basengeka baana baabwe mu Uganda embi mwe basengekera abaana baabwe ate mwe balabira ekitangaala babasomese bafuuka mu Uganda bleeding ladies and gentlemen yingira struggle gy'omanyi naye abaana abo mubeegendereze oyinza otya okugaana osanyukirako omuntu gwe batadde after 2 years really 2 years kyaliiwo alina ne kaadi ya pateyo n'oba neffitwa ku mutima Ssegirinya nga yayiwawo nnyo omubiri ku lulwo wandibadde ng'oli musanyufu mu mutima mu ddala naye n'otwala obudde opositinga buli kiguddewo buli afudde simanyi jjajja Nuupu simanyi obukadde obuli mu Nuupu n'olemwa okuba hape nga Ssegirinya bamutadde wallahi billahi twegendereze edduniya eno tunula nnyo ku muntu gw'oyiirawo omubiri kyenva njagala Museveni teyeerabira bantu be Museveni abantu otabeera naye omuntu wo ne bamusiba emyaka egi close to myaka 2 ne bamuta n'oba munakuwavu era Iculi asirike Iculi can't keep quiet and that not at all si musanyufu kubanga Ssewanyana abaddeko omutwalo gumu kitundu ogwa $, legal team tetunnabalandala Ssewanyana ne Ssegirinya ye babadde ki mu kufuna ssente mu bitongole ebweru bagamba babaka basibe our members of parliament kinyikira nnyo mu bulongo bw'abazungu ne bagamba we need to find a legal team ne balyoka bambala olowooza lwaki baobjectinga okufuna ba external lawyers ku musango ogwo tebabadde tebakkiriza lawyer mulala bampuuga tebasobola balukwago nti ojoyingire musango gwa Ssegirinya bakuba akatayimbwa ekiro gw'omusango bizinensi
mpuliriza bulungi ogw'omusango bizinensi quantification kyovolaba n'empuuga yamututte n'ayambala amagandula abeewo nga tebalina kyebawoza negotiation zaggwa kiro naye bazze mumagandula balukwago nga tebalinaawo bizinensi naye abazungu balaba eri ababateekamu ssente. Bobi wine not happy for Ssegirinya. Yes, bajowero Ssanyonyi wena tebali happy. Akasente bakalinya muno Ssanyonyi yalyoke kuba inayo budget ya billion okitegeera naye nkugambye akasente kano kabadde kikulu nnyo okukuumira Ssegirinya emabega w'emitayimbwa. That is why namboze katona adduke ku set tebamanyi yatadde Ssegirinya. Ssegirinya yagenza okulaba nagabana kaneerwaneko kanteese n'omusajja bo baateesateesa dda ne famire z'abanyanzi baaziddusa buli ssaawa bafa ku baabwe bokka. Ssegirinya olaba wapaalira mu mazzi amabi w'okomawo Ssegirinya n'ekiwandiiko ky'olina weewale kamwokya Ssegirinya. Weewalire ddala kamwokya tofaayo gwe tofaayo lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda litayalinga Emmengo ayina okukomawo okuzaamu DP ekitiibwa kyayo baagala Katikkiro olwava ku mirimu gy'abasajja bamuwerewo obwa pulezidenti bwa DP baveeyo mu nuupu bakomewo mu DP empya eyo ye DP gye balinze kafungula nkete bategekera Katikkiro safe landing kubanga bagamba Museveni mawaayo noonye nnyo ekibiina kyaffe mawaayo noonye ekibiina gwe museetule bukubwa constitution tujja kukola wali mawaaveeko ngawo wonna obwo obudde babubala babala kabaka waanajjirako Katikkiro Charles Peter Mayiga emirimu gy'Emmengo bamwanirize kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga balaba nga alina nnyo believability senga yeetaba mu byobufuzi ebbanga lyabadde Mmengo eba safe n'Abaganda. People trust Katikkiro Mayiga. Public perception bamulaba nga leader. Oba wengenda tungenze to speed omanyi mulimu basiro learners. Am I going too fast? Kati machete embwa bagisibe eri mu kometeri vayo tebaagala eve eriko $7 abo Bobi yanga abo nechovola babakola bati ngaba MP babagenda mu campaign ya kalulu era mu mujjukira Bobi wine yennyini mu kalulu k'ekyaddondo yakola ddulama y'omu polisi yamukwata ku evening y'omulonda njagaloddeyo ku kalulu ka Kyaddondo nga Bobi wine afuka MP. Police the evening before elections yapangisa police n'emukwata ebintu ebyekiyaye jemba gambye kati ne bano tocha victim bayaye balina abasirikale babawe bakolagana nabo bwe bataayo nti batadde Ssegirinya abayaye baabwe abamafia nga bakwatayo abalala bataano ababataano nga babaweerawo amannya gwe weewunye baba bafunye eddamanya n'ekifaananyi nga basindikirawo mu bazungu. Tuyina amagye gabbeeyi naye tekigagaana mu bad apples mulimu abasirikale abayaaye era nga mu kalulu bakolagana n'aba opposition MP opposition n'ayita police olukola akacyankalanyo Ssegirinya abadde abimanyinya ajja n'akola akacyankala naye waamu ku poliisi wennyini aba yakakatandika nga bamukwata. Kati gwale ndolona uga mute omusajja waffe newe munamusiba tujja mulonda Museveni weeyisa bininga gwe tokimanyi nti bakozeko reverse psychology osobola okulonda omuntu ono ne Bobi wine bw'atyo yayitamu ekyaddondo. I tell you bwe yayitamu genda oddeyo olabe ekyaddondo oba evening y'okulonda akalulu ako tewaliwo pickup ya patrol yajja nekwatamu Bobi wine eddakiika 45 n'emuta. Kakati ne kuba tocha victim Museveni kunjagala jayagala Uganda talina budde butokyalinga bantu. Otherwise yandibadde asinga tokyalinga Ssewanyana ne Ssewanyana yavuddeyo ng'alinga ava ku yogurt okitegeera Ssegirinya alinga abadde ku seriraka. Kati ani ayagala otulugunya bannayuganda? Museveni atulugunye bannayuganda afune ki?
abatulugunya bana Uganda bakoludinga n'abayaye baabwe mu system mwebali ne bakwata bannaabwe nga be babasonzeemu engalo oba malo bakwata ne babawa amanya ne bamalo ga quantifyinga n'ebifaananyi kati bali abasirikale okuba nabo baagalako kasente be babakuba kibooko bano ne bafuna ebiwundu bye balaga abazungu si Museveni loud and clear Iculi alone yes in Bobi we trust abo abaagala abajega bali e Bulaaya kati mugenda sonda sente za Wameri lawyer mulamba yafata ina insurance omulambo gulemedde mu America. Where is the dead body of Wameri? Muyino sonda gudde Wameri omulambo gwe gujja tuuka wano mu June kuba muyino gusondera naye nga yali lawyer Wameri uloya nagenda bamujjanjaye mu America atayina insurance omulambo gwa Wameri guli wagoba uleko nga boogera ku mulambo gwa Wameri tegumakinga sense saawa zino naye olunaku lwe gunaalandinga entebe ojjawulira ebigambo ku Wameri naye saawa zino tebali kufa kwa Wameri bali mbirala nnyo weewala okukozesebwa oyinza otuuka ku kintu gavumenti tezannya goyinza olowooza abantu 100-200-300 bamenya gavumenti gavumenti y'abantu 300 obadde ki kati paala naye omuntu mu kintu kyakututtemu ng'oli ready gavumenti esobola n'okuba ne collateral damage yes tuyinza okuba abantu ne tukubiramu abantu bana ne tugamba collateral damage kikkirizibwa era oba ofudde ogenzi yes oba owedde kati baabatadde without condition naye ng'emasaka abantu baafa ebaafa wanentebe baafa kota abantu emiti politics is like that woba tomutegeera n'omwetabamu kyangu nnyo okufuuka collateral damage Ssegirinya abadde collateral damage yaleeta amaanyi mangi ayagalwa abantu exceptionally kyatiisa nnyo abasajja n'ebintu Ssegirinya byali atandise okukola byali bisadowinga nnyo Bobi Wine kuba kati Ssegirinya bintu byali akoze mu kawempe sooka olabe obuntu bwe yatutte mu kigo ky'abantu nti kucelebratinga mazalo n'otwalira abasisita obujanjalo janjalo ne mwesitula family n'obuntu obutaweza $5,000 mwabadde mu kima ki mu kigo you would start your home why were you taking on your children ne mwesitula obuntu obunyinkuli ne mubutwala mu convent nti mugenze mujogera ddala what was that Tichecho chemwatutte mu convent mwana gwe tayagala bate Ssegirinya sente zafuuke sente nabagamba basuubi bayuza sente mu $1 mami nayuza $10 mami nayuza bayuza sente eka oli mu bisaati bikaddiye biwunya oyambala oli awo okeera nganye ndi musitulago nganya Aleese Museveni n'otunuulira akanyinkuuli n'ogamba kalira bono energy agimisigaidinze tebagenda mulonda is not a potential leader is not educated musimanyi batubbi omusolo tasasulanga ku musolo is not a taxi payer bamutaddemu buli kyolaba buli kintu kyolaba kyaffe musolo gwaffe n'omubuuza musolo kimukwano nti batubba omusolo tusasula omusolo mungi naye ng'oyaga mubuuza musolo kigwosasula talina musolo gwonna tewali musolo gwe basasula ababayaayi nga asasula omusolo gwaki mutatugula essaati rubbish and bogus bw'ogula essaati ogwo musolo that's indirect tax bayinza okukwatira mu UK nga tolina mpapula n'obagamba mbu bulijjo ngula emmere bulijjo ngula engatto kyolowooza zobaba tebaziraba direct tax gwe musolo gutuba twogerako government si byakisiru bye babateekamu nti eyo yonna bye mulaba sente zaffe tusasudde fe omusolo mungi osasudde musolo ki oli mu bantu abasasula omusolo okakasa wulira nno waawe neena ayo amanga taxpayers of Uganda timuleetanga ebintu sayini z'obutasoma mbusimanyi tugula ebintu buli ku kintu kyatugula kuliko omusolo yes nkubuuza we bakukwata mu America nga toyina mpapula okumala emyaka 4 oyinza obagamba mbu mbadde ndya mbadde ngula engoye ko tekubaako omusolo that is bogus
fa balina kampani ffe tusasula emisolo mwabalala mubeerawo bubezikula ne mulya ne mukulowinga mpaka lwofa tolina musolo gwonna gw'osasudde so omuntu takumisigaidinga ng'osasula nnyo omusolo toli mu bantu basasula musolo obusolo obuva ku migaati simanyi sukaali that is indirect tax ebyo si gavumenti byebala nti nno tax we baba baleeta ba taxpayer tebaleeta nti waguze namungodi nawe bakubale babala ffe babalamu abali mu bapremium abasasulanga kampani MTN ebitongole gwe toliimu munaye ali awo Museveni omusolo gwaffe tusasula omusolo osasula musolo ki do you pay tax you hey mwewala okukozesebwa ojjasibwa gavumenti tezannya ovaawo kati kawempe ebadde yedemonstratingako ddi wali olabyeko makinde nga waliwo ekistopinze Ssewanyana abaddeyo mpaka bwakomyewo nga tewali makinde kibaddewo wadde ka demonstration naaka ekawempe buli kimu nga kitambula yoyo Museveni akujja ku siini ne watabawo omuntu yenna amubuuza ndowooza mulabi ekawempe buli kintu kitambula naye nga tebalina mubaka babadde basobola okugenda emyaka eki ena wabula fabekawempe nga tuli banyiikaavu naye bamusiba mataayi nga balyambulisa Ssegirinya sente Ssegirinya bw'okomawo weewala ekitebe ekyekamwokya nkiwa ekiragiro kyo kyolina okusomamu kati kyoli mu kusoma kigamba ebintu bingi bikwate bulungi Ssegirinya tegeera abakuyimiririddewo neyakutadde abayaaye babadde beesudiya bwesudiya nkubuulidde engeri gye badde bakufunamu ssente obadde wa mutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1 ligo kyokka tolabanga kulooya bajja lwe bagenda kukuwa beyiro olumala ne bavuma mpuuga ate nga munnange byabadde byetaaga miitingi tebabaddewo musajjawo teyabaddewo teyakwagaliza kufuluma komera wafitwa tayinza kwagala ofulume wali omuleseeko amaanyi mangi Ssegirinya wateeka amaanyi ku musajja eno ogaba ddagala eno oleeta ambulensi ng'obwagazi senga Ssegirinya tebakusibaamu abayinaawo femu y'omusajja wali ogitwala era yassa kikkowe naga bannaye banzigirewo ku Ssegirinya tewali mulala Ssegirinya yakusiba abaakusiba bakulinaanye Christ eriwa beba walinki nti buuno wano mugende wano abaana baabaawo ne balyoka bayoola omugoto ne bakwata ebifaananyi ne basindika nti Museveni awambye abantu baffe atutta atumalawo era bannange naye bonna aboogera tebabawambangako tebabattirangayo omuntu yenna sigamba nti ekyokwamba abantu nkiwagira kimpisiza ddala bubi naye nkugambye amagye gaffe malungi nnyo naye tegagagaana kubaamu bad apples kati bad apples zikolagana n'abayaaye ne zidipikitinga ekifaananyi nga bo banoonya ssente mu bitongole by'abannakyewa eby'abazungu loud and clear Iculi alone tuvuddewo nno awo abazadde tebakyazannya waliwo omukazi yazaali awo simanyi Solomoni tosiba enviiri babi yamugaye mukwano genda mpola bigambe gwe wazaala neŋŋamba that's my guy first that is our lady oli najja nga apaalira ku posti ya Zuwena simanyi omwana aliwa eyafuna second grade n'amuweerawo levo nti gwe waweerera school fees gweoba obuuza tozannyira ku baana b'abaana abantu bakambwe n'abaana abazadde tebakyetuulako abayaaye bangi waliwo ojjuza akawala akabeera ne Solomoni oba kamulya kaakati kajja ne keewandiisa nti mother iniro babi yakagambirawo mukwano jangu mpola bujja buzunga ne kandida kamutwale mu famire ye gyategese ebbanga kagende kasiige Solomoni kandida omukazi yakagambirawo mukwano jangu mpola those are my women
tozanyira jangu ki mpola naye nga bali Malaysia muli mutya. How are you doing? Malaysia agamba ki? Thailand, Bangkok. Nti yekayina envi mu mutwe mu mugongo ne wansi ye Iculi. Bangkok ali atya naddala nga wakatuuka bwoti omaze okugula ebintu owumuddemu. Abali Thailand mugamba mutya? I love Thailand food. Thailand bunkolera emmere mwana bebeera simple. Nange I miss Thai food. Jagala nzireyo ke Sweden so kendye ku Thai food. Naye nga muli mutya abali Malaysia? How are you doing? Jigenda jitya? Kwiso bando. Kwiso bando. Malaysia ali atya? Dubai Hernandez ogamba otya? The most informed blogger. That's on where I mean. Bless up. Eyo yenze. Yes. Twogera isoki olabo baba nayogera bakaye. Bamanyi mountain climbing abo bear hunting. Iculi natandise okwogera nze nali njogedde nako. Sinnatandika kwogera temunnampuliriza. Obudde mubuwanya abayaye naye njagala mumpulirize. We munampuliriza ne mutegera nti Professor Ali Mazuloi ye teacher wange. Ojja tegera nti Iculi gw'olina obuwuliriza. Iculi alone. Friday nonchi. Tugenda mu Juma. Naye Katonda senga ntuuza kumpi n'omugagga. Ne mmalayo Friday no kubanga ye ekituufu. Ekituufu kyo. 10 out of 10. 10 out of 10. Thailand story ki. Weewalanga nnyo ng'otambula mu nsi obutaleka trail. Senga oba musezi oba ng'okozesa ebyeddogo. Abakyala abagenda mu byawongo bafuba nnyo okulaba nga beebikkirira emitwe ne bagenda kiro obusabo babuyingira leet. Netogezanga n'oleka ne bakulaba ng'ova mu ssabo. Bonna be mulaba ku weekend mu makyaki balina gye bagenda eyo ne bakolaakola ebintu naye mu nzikiza. But the moment we tukulaba anti ojjukira ekyassa Siroganga. Siroganga yali atambula ekiro n'agwa kabaka nga yeerondedde ekkubo naye ng'olubuto lwalumye kabaka. Kabaka yaga Siroganga munne kino kyendiko gwe okirabye wekka. Awava eŋŋombe egamba nti obuziba ekiro ne kabaka osanga yeetisse. Kati bw'ogenda awantu ng'olinawo fish business, make sure you don't leave a trail because that trail will come back to Iculi. The drug. Baba bajja kuŋŋamba nti gundi yabadde wano mulumu weeti ne gundi. Nze nina abaana babagagga wano nga mbasaasira busaasizi bataata baabwe butafu. Naye nga nina vidiyo zaabwe nga beebamba batwe baweereza Abanigeria nzirina. Abataata baabwe embeera nabo nenga kati ono ayinza okukutuka omutima mulaba. Never leave a trail gy'ogenze oba kusera oba kukola byawongo, making sure abantu tebakulaba kubanga ebisenge byogera. Bisenge byali byogera. Ebisenge byali byogera. Tinkugambye nga tubiwulira wano mu bisenge. Ebisenge byali byogera. Ebisenge byali byogera. Nti nga byogera eyo tubiwulira. Twanditegedde ekifa mu bisenge. Don't leave trail. Ojja genda okwekanga ng'omaze okukola date oyagala bakulabe nga boosi ate data akomewo.
oyinza okugenda India eyo Bangkok n'okolakola emirimu mingi waliyo emirimu mingi eyo yes bw'omala ofuna ssente ng'e Dubai waliyo emirimu mingi bw'omala ofuna ssente oba oyagala ate ofuuke ekintu naye fuuka nnyo abantu kye bakusuubiramu teweefuula nti ate oli mu bizinensi eno naye nga actually oli mu bizinensi eno waliwo fronting business then side business na side business make a lot of money after 15 minutes you got $2,000 na already finished everything done kati awo waliwo nnyo kubanga tosasambuka kubanga business yebbali eyinza okuyiika mu business eno amwayi loud and clear yeah muli mutya ono ye Iculi wammwe abalala temusobola keera musula mu mabaala kati mubaloja bali mbuliri beereze nga nkoba za jita tasawulya live yange loja kubanga ayingira 11 Purple Party Dubai International Iculi be there or be no square cause ngenda Dubai kulyato ne Purple Party nakwezi satu sigenda kuyimba togata ate Iculi tewazze sima ngenda buuza bantu kunkwatako mu ngalo njagala mbenga Museveni basibule mama titwagala Iculi nga sente mama twagala Iculi si sente Sava Kalimu olyotya w'ekitiibwa gye baliko ssebo America eri etya nsanyuka buli wenkulaba ku live okitegeera nsanyuka munnange ali atya Selector Devi manya si Selector Devi Garcia ali atya Selector William sajja wange ampa ku magezi Selector William anyamba nnyo wembeera ndi misguided ajja nampa amagezi olyotya champion Mavini manager wa Gagamero ate muganda wange olyotya Idale Nsubuga Inginiya Lwasa olyotya omugagga Inginiya Lwasa Kalimu agambye wa alaikum salam Sava Kalimu mumatira nnyo yes yampira oluyimba lw'amazzi twalina oluyimba lw'amazzi ne Sava olumanyi straight namulindwa nkwagala nnyo nze manager w'omuyimbi gwe bayita Caritas Kaliro downloading akayimba okwongereyo muyimbi wange bamuyita Pretty Sophie mwana muto aliriliko awandika ennyimba ziri inspiration ng'omanye ennyimba ziri inspiration kalimi saagala zakuwemula saagala zakuyimba biguddewo njagala ennyimba ng'omanyi okuwandiika straight nembuuza kuw'ekitiibwa Jose Chameleone Mayanja ennaku wabula 7 tova ku Joyce Mayanja Chameleone sigala ku Joyce ennaku wabula mbale big event tukubuuzaako nnyo togwamu maanyi still champion losses zibawo ate ogenda komawo ng'oli better stronger ng'oli maanyi yes kubuuzaako nnyo Abitex oli otya muganda wange tugenda ddi olaba ku sipapa nze kikulu nekkomera lyanswa ne gwogenza olaba tomulaba ali mu katimba kamulinde mu kooti naye nga nze sipapa simuvaako kyali wange yesaya sijja nnyiga nga batadde sipapa no nja sanyuka buki bisanyusi yesenori sitisaman ad story Chili alone bagala nnyo mbagala ddala mbagalira ddala Princess Barbara Chimbugwe oh my god ng'ombuzeeko mu mbejja ayina amaaso
nsingo biseera mwogeza ddembe. Bobi Wine is a barrio spokesperson. Huyo mumbya omala akikubyewo 10 out of 10. Iculi always Aji Kasumba Ismaili ekanzo ogiraba naye munnange najokyamu wano naye it's alright. Manchester United yakoze ti Arsenal yo yagudde nabagambye talitwala kikopo. Arsenal ejammalira mu kyakuna. Yes, I still stand on that. Mero kikulume. Yes, Mero kikulume. Barcelona ndoza mutumanyi. Manyi. Newe tunakwata ku kamani sito yo Guardiola student waffe. Tujjo mukubendi ba otumanyi. Hey, Busquets. Tuina walika Busquets. Tuina kano Kanus Fati. Tuina Bugidinho. Bukuba. Vakubine ebya dimula wa Premier League. Premier League mukuba nnyo dimula. Mchala wanda byotya. Naye tugaba akawowo. Mubaka. Oyinza owomerwa banete guyito wanga ali ku PlayStation. Bali abana bazibu nya. Talk about numbers ebwanika. Nawe tombuli ate bye nasose bye mbanzira mulwachi obadde wa obadde ofumba chai. Numbers yabadduka ku sete anti muyaye. Bamubuuziza gye yajja sete zimutwala mu America ne kekandaga. Tula wansonnyonnyole. Abedi bwanika salute. Kati mwali muvumo omugalatiya nga abakoze eki? Omugalatiya kye yakoze numbers. Numbers yabadduka kuseka nga gwe. Teba kutwala mu office ya speaker ne nasituka yekanda. Explain te wagenda mu office ya speaker. Ya Mpima mira gabe ni Bobi we trust. Sigala kwecho. My beautiful Zen C, Zen Lady C, how are you doing? We bali tuweleza obuyimba obunyuma kikwano. Ate no sibira muli tutusengo walungi wa mama. Lava video ya Zen Lady Zen C no uliranga no lutiko lukuyise. Adija Katerega jajja nsabira akalulu ka Miss Facebook Uganda 2023 tulonda leero mukwano. Adija Katerega ye Miss Facebook 2023 mudikire yalinze. Londo omulala obululu bujja kuba bubiddwa. We shall make appeal and contest again. Awangudde owa Miss Facebook Uganda bamuyita Adija Katerega. Genda yolonda Adija Katerega ye Miss Facebook Uganda. Baure live team just nalo. Team Hassan ojimanyi nawe tuli ali ne Simoro fe tumanyi bantu baliko batuga bayina business simanye Thailand bagende bakole fe tuli ku team Hindu oba ogenda Bangkok oba okolotya oba okwata amalago n'ogatabula mu piraawo ne fe tuli ku team Hindu namatawa Chibuka Dani, Iculi my agement wagwan, me there boss, till ya boss already. Yes. No. Iculi Alon, Princess Barbara Chimbugwa Gambi, Team Iculi, Kwagala Nyo Mulungi, VJ Cruise Uganda, Kawaka Isima, Kawaka VJ Cruise. And Lia Nyagami Nyokuchai, yes, said it. 7 and 8. I don't know, we are ready. Don't drink yourself, silly. Okwango in a chai, I don't malaganywa. Team Mulamu Hindu, oye, Tuliku team Simoro, team Nyash. Party 2. Mugende wa Sara Enza. Team Nyash, Mugende wa Sara Enza. Na ye wano tuli ku team Simolo live from Sembabole. Na 10 out of 10. 10 out of 10. Love you so much. I love you always.
mbagaliza olunaku olulungi mbajjukiza nti mu Akurite kwa Mpamvillage egyo tulina ennyumba ez'ettabu osobola okunkontaktinga ku $60 ku 7 n'ofuna ennyumba ewedde ne banneighbours ababode nga teweetaaga kujja city nti buli kimu baakirookinga eri Mpamvillage contacting osulenga ali e Bulaaya straight. Yes, Hamisi National Stadium tubajjukiza nti omwaka guno gunagwerako nga tekyali stage zigwa anti byonna tujja batubikolera mu Hamisi National Stadium. Gwanga mujje Chameleon 5-6 days to go bera ne ticket yo tugende kibwatula tukifabba kulabana beka wampe tubalage nti ate ffe twawamba wane city Palace me love you much King Sir 17 apply kapeke kapilipiti Aroma Music Guluned official Ruth Ngendo Violeta unknown ne Liam Voice, not forgetting Carol Nantongo, Vinka, and Winnie Nwaji, Sangs Avenue, Zafaran, not forgetting Anigwenera Vide Mama, Richie Talent, to Musango, Webi Akabenje, Kebi Duka. Sike kabenje kuka no kulya jota kebeza boy wange nako kabenje. Richie Talent no big up on yourself. Ziza Bafana Dancehall General Large Bafana anyao DJ Nimrod big up on yourself. Chali wange Nimrod nkwagala nnyo ndabira ka prim ayina engeri gye yeekoze ebintu bannange ya pozi mukazi wa Alex Mwanji tukolagana mbadde ngenda okuwondokola omugambo ku pulima n'enzijukira museno bangane ba alai Alex Mwanji sinaga muyingira nenga kapulima kali ku muzuli Alex Mwanji sebo kisudi kyagamba ogamye okuwaka kana empeta kijjakawo empeta Alex Mwanji akana nga kakuzaalira lubebe olulungi wabula kali ku muzuli kapulima Baba wakita prim. Galaxy ina akana katono bannange kana mawulire akunaye akana ako kalinga Mary Luswata katono we katika simu bakaita simanyi Flora bannange Flora mutono naye awandu